Munansi wa Ghana Joseph Siyawu Ajepongo owa kampani ya Jospongo Group of Companies yakwasiddwa kasasiro w'ekiteezo okumwongerako omutindo. Kati ebintu bino bizotandika mu weeks ebbiri okuva kati. Minisitule omubeezi owa Kampala Kabuye Kyofa Togabye ategeezezza ng'ono bwe baamwekkaanya. Twamwesanga nga ye yalina amagezi agasoboka. Era mu magezi agasoboka kwe kulaba nti olusozi luno ayagala alulye luveewo lukkakkane aluteekeko alusibe bw'amala oddusiba obulungi alongose n'amazzi gano agatambula tuteerewo eddongoeserezo ly'amazzi. Minisita agamba okuva enjegalo yagwawo ekiteezi batandika okunoonya musigansimbi anaasobola okwongera omutindo ku kasasiro ono n'okutereeza kiteezi era ng'okufuna ono baamutegeerera ku mutimbagano kwe kutandika okwogerezeganya. Bakakaadi kyabangwira okunoonya kakaadi bagwa ku kaadi ya deputy speaker. Tiwai twawulidde ensonga kati speaker wa Ghana ye yatugwa ku kaadi ya deputy speaker wa Uganda n'amugamba owaye ekyabaguddeko naffe tulina n'omwami ali wano naye bwe muba mweyambisiza ayinza obbayamba so n'amutuweereza ne tugendayo ne tulabanga ebibye bya siryayolesa mubiri. Buli kika kya kasasiro ekiri mu kifo kino kyakuteekebwako omutindo. Ddala abasukka 600 bagenda okuwa obuuma obutono naddala obukola ku plastic obuveera busobola okuba nga bubulya ng'ate nabo bakola ki bafunamu akasente bamutunde mu bine amafactory agakola ebya plastic. Kakati wano wasigalewo ebyo byokka ebya nakavundira omusobola okuva ebijimusa ate ebyuma ebyo byonna ebirala ate babitufunira bano bannaffe abasaanuusa ebyuma. Wabula enjuyi zombi tezibadde nnambulukufu ku ssente mmeka ezakkiriziganyiziddwako mu ndagaano gye bakoze. Currently we have not placed any cost with it. We came here with the passion of solving a problem. In fact, when we have, may I use this space and opportunity to express condolences to the families that were lost. Kakati olwalero mu tombuuza ssente mmeka tuli mu kukungubaga munnaffe yatuleetedde mabugo. Kati amabuga ge ganaba gawedde ate tulyoke tuteese ebino ebirala ebinakola ki ebinaddako. Enteekateeka y'okulongoosa ekifo kino esuubira okutwala emyezi 6. I'm going to put pressure on him to progress, but he gave me 6 months. So probably by March next year, everything will be okay. But the process is as started as I'm speaking today. Minisita Kyofa Togabye era wano waategeereza nga gavumenti bwe yabawadde olukusa okunoonya ettaka ery'okuyiwako kasasiro nga lyayiika 400. Tugenda kufuna ekifo ekirala era mu myezi gino 6 tunaba tuguze ettaka kwa kabineti yandagidde tugule yiika 4 ng'eyagenda zimbayo ekkolero erigenda otandika okusunsula kasasiro mumuleete nga bw'ali kuba bannayuganda muli bazibwe nabagamba mumuseparati nga wakati mujja kikola mumuleete nga waali yasobola omusunsula. Musigansimbi Joseph Siyawu Ajepongo ategeezezza nga bw'agenda okuwa abantu bonna abaali bakola mu kasasiro ono emirimu. Provide them education into how plastic recycling is being done, and then we also enhance their dignity. And then some of them will work in the factory. The plant that we are going to construct, some of them will work in the factory. So that is the thing that we're going to create for them. Ababadde bafuna oba bafuna ekyokulya nga bakijja wano tulina okulaba nti tuli nabo. So abantu 600 ababadde balonda kasasiro wano bamufunemu 10 abo bo ekyabwe kyawedde dda bagenda baweemere. Alipoota ezizze nga zikolebwa ku kasasiro mu Kampala zizze nga ziraganga bwe weetaaga okubaawo ekikolebwa ekyamangu ku kasasiro ayiibwa ekiteezi ng'oyinza okugamba okuyaayaana kuno kuddiddwamu. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.